Kale mwebale njogera maaso n'okubanga musubscribing n'okubanga mutwegattako agange nze waswa Emmanuel Subira muli bulungi nnyo nyini ddala. Ensonga zatabuse dda social media ekuta omuliro. Tuline Beaver Organic Access Building Lubaga Road ajja kujjanjaba agenda mugambe Beaver asiri bulungi doctor. Mugambe mayansindise wano nangamba nti tojjanjabye bitooke bye bigwa. Beaver Organic enamba esimu eri ku screen as usual. Genda mugambe kyonna ekikuluma talk to him ne ku WhatsApp ne ku Facebook abeerako. Ensonga ajja kuba zitambula. Bannange tegakyali mawulire nti bomu yakubya bali b'embizzi olunaku lw'eggulo ekoma mboga ku digida pork joint ekintu kyatabuse. Bomu neesabula abali b'embizzi ogenda ekigambibwa nti bomu neebasabula ogenda okumaliriza nga babiri bafiiriddewo ate abasigadde bagendedde ku bisago. Emboozi za bomu ze emboozi z'olwokuwulira mu ggwanga wano. Twasemba okufuna serious bomb mu 2000 twali ku World Cup 2010. World Cup eyo Spain yawangula South Africa. Munjukira omwezi gwali gwa 7-11 yali 11 remember. Ekintu ne kitabuka bomu netulika ogenda okumaliza ng'esaanyizaawo abantu abawerera ddala era ndoza yeyimu ku nsasagge ya bomu ekyasinze okuba abantu wano nebateeka ku ttaka. Kakati olunaku lw'eggulo mu ssaawa za kafyu gavumenti geyagamba nti amabala tegalina kukola gakola ndowooza kati etteeka ligenda kuluma. Ekintu ekigambibwa okuba bomu kyatulise nekimaliriza nga kisaanyizaawo obulamu bw'Abannayuganda n'abala ne bagenda ku bisago ekoma mboga wano. Lunaku lwaleero poliisi ekedde kuzinga ku kifo kyonna ekyekoma mbogo bedda ngeza kukola follow-ups n'okubyetegereza. Counter terrorism ng'evuddeyo, bomb squad evuddeyo, buli kitongole kya poliisi n'ebyokwerinda n'amagye babadde bali sides okoma mboga bageza kuba nga beetegereza embeera n'okugistudinga n'okulaba what has happened. That could not be the bigger case. The bigger case is ebigambo ebigobererwa oluvannyuma lw'ensasagge ya bomu zino eziyitibwa bomu. Omu ku bawala bendabye ku interviews ez'enjawulo eza TV ez'enjawulo yalumiriza omusajja eyabadde ayambadde akasaati aka people power. Lwaki tetujja kugamba nti yamulabye alina okuba nga yamulabye, but abantu ekisinza okubatawula ne bateeka in quotes ne ku social media lwaki eriko obuuzo bingi. Lwaki ekigambo people power kibadde so emphasized nnyo ku nsonga zino. Tugenda kulinda ekibiina kya National Platform oba People Power kuba kati we tugenda this a developing story era bisente egenda kutwala abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira. Tuli mu kaseera nga twakamala ova mbijambiya nga ba People Power babiri ba MP National Platform bali mu komera ate okuva ne bakwatibwa ebijambiya ne bisirika. Can you imagine okuva Segirinya Muhammad ne Alan lwe bateeka munda. Lwaki ebijambiya basirika? Kiregezo omulabi owa TV oba mu Uganda omuleetera okulowooza nti be bali babispearheading because onako ne bakwatibwa ne bateekebwa munda emboozi y'ebijambiya Masaka neekoma. I have ever heard of something okulaalika okwaliwo nti Uganda eyinza okufunamu ebintu tubifaana bwe bityo. Guno omwaka gwonna okuva 2020 nga gugwako tuyingira 2021 Uganda yemu ku nsi ezibaddeko bunkenke obungi. Ndowooza y'ensonga lwaki n'omukulembeze w'eggwanga abadde ekintu ekikwatagana ne kafyu ng'akirumizzaako nnyo ng'akirumizza n'akinyweza nga bagirumisizza amannyo nga bw'okiwulira olw'ensonga nti security ebadde si nnungi ey'eggwanga. Kati nga olina okukwata abantu regardless of COVID, kafyu n'ayongera okuluma abantu ne baba nga beebaka mangu ne baba nga tebatambulatambula so that security esobola okumonitoringa mangu ebigenda maaso bisobola okuba nga bitambula bive mu ggwanga. Kati munange embeera yegenda maaso ku side zeeyo okuva mu bwannaffe abali awo. Tusaasidde nnyo famire ezaafiiriddwa abantu baazo. Poliisi eri mu kuba nga enoonyereza abantu ku kitimba bali mu kwogera ebigambo ebikankana ebyawa n'ebyawa. Ndowooza nti kino kyongera okujja ekiriale kyongera okudifininga byetwogerako bulijjo nti kafyu waali naye abantu banywa balya abantu basula badigida
ffe tusenga tutambula ebifo ebyenjawulo byomanyi ebyamabaala ekiro tutambula kwa fenna kadi zetukizo tutambula naye nga abantu basula banywa kati eno incidence eyagudde ku Digida ekomamboga nakulabidde abantu abayitirivu ennyo n'obuuza nti ku kafi byo gwe boogerako ali luddawa nga maze watuufu onoonya kafi gwe boogerako tomulaba kooza abantu babadde bati nga bakubyeko banywa balya oba okitegeera bulungi nnyo. So tugenda kulekera poliisi ekole okunoonyereza ku ebyo bigenda mu maaso. Tugenda kulekera poliisi ekole okuba nga etuwa reports eyongere okuba nga tracinga n'okutubuulira gyo kyeyasobodde okuba nga efuna exactly ensonga bezitobe ziri naye nga ffe tuzasiddeko nnyo abomu yatulise ebigambo biraza okuba nga biyitingana social media ekutta omuliro people power kubanga comments wali ku siini abagambye okubeera eyewitness n'abaawonye balumiriza abasajja abaze bambadde obusaati obefaananyizaako ab'ekisinde ekyo oba kitegedde bulungi nnyo. Kakati naawo twandigenda mu nsonga endala saaganya okwanalizinga bintu bino kubanga poliisi ejja kugamba yaniza ebyaki nze Waswa Emmanuel.